Abooluganda namira omwoyo gwange nejammwe obuteekutula ku QUR'AN. Abooluganda tetwekutula ku QUR'AN mu mbeera zonna, newankubadde tukwataganye n'ebintu bingi, newankubadde oli bize kyenkana ki, newankubadde okwataganyizza ebintu bingi nnyo, togezangako neweekukutula ku QUR'AN. Togezangako neweekutula ku QUR'AN. Kale oba okwataganyizza ebintu bingi nnyo, at least olunaku somayo olupapula lumu oba somayo peegi emu, naye togezangako neweekutula ku QUR'AN. Abooluganda, QUR'AN y'ensibuko y'essanyu n'okweyagala, wamu n'okubeera nga emyoyo gyaffe tugizza obujja, era y'ensibuko y'ekitangaala wamu n'ebirungi. Osobola otya okwekutula ku nsibuko y'ebintu ebyo? Nabwe kityo fuula QUR'AN nga buli lunaku oyina ekipimo kyo ekigere ky'osomamu mu QUR'AN. Wallahi ojja kwesiŋŋaana ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akugguliddewo ebirungi bingi, nga Allah akwanguyizza embeera zo, nga Allah akuteekedde baraka emikisa mu byokola, nga Allah akuwadde ekitangaala mu byokola, naye byonna lwakubanga oyitiriza okusoma QUR'AN. Buli w'oyitiriza okusoma QUR'AN otandika okubeera ng'olaba Allah obwangu bwakuteekeramu, otandika okulaba Allah bwateeka mu mirimu gyo n'emikisa olw'ensonga eyo gy'oba okoze ennene ey'okusoma QUR'AN. Nabwe kitotogezangako neweekutula ku QUR'AN, kubanga wallahi ebintu byonna ebitumalamu ebitutwala obudde bwaffe tebigenda kutuyamba. Emirimu gyaffe ebitufuula bize, obulwadde obukuluma, byonna tebigenda kukuyamba okuleka QUR'AN. Kigezesa olwaleero ojja kwesiŋŋaana nga Allah subhanahu wa ta'ala akugguliddewo embeera zonna, ng'era olaba nti kyenjogera kituufu. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bannannyini QUR'AN, ate nga gye mikwano gye Allah era n'abantu be, abantu ba QUR'AN. Allahumma amin.